mwe bakadamba mwagala nnyo babagamba nti mutegeera mpola. Sinnagamba ko nti omwana oyo si mulwadde. Nabagambye omukyalo oyo mulwadde era ali ku office. Era obulwadde yemu ku nsonga ekyamuganya okuddeeka kuba tasobola kuyita ku immigration mu mbeera eyo. Omukyala sinnabagamba ko nti si mulwadde, omukyala mulwadde. Naye kye nabadde njagala okubategeeza n'okubajjukiza nti mujjukire nnyo omukyalo ono embeera gye twamusangamu. Bannayuganda bwe baamulikodinga akavidiyo nga yeetaaga buyambi nga tasobola na kwogera. Olwaleero waliwo improvement nnene nti asobola n'okukwata essimu n'akomentinga n'ayogera by'ayagala byonna. Naye kinnuma nnyo nti temusobola na ku-appreciatinga effort ye. Bantu bamututte mu ddwaliro, office emututte mu ddwaliro, ali ku bujjanjabi. Ne mwerabira n'okwerabira nti omukyalo ono yali yatoloka nga yalimbibwa mmwe bennyini ababeera ku Facebook wano nti mujja kumufunira omulimu ogwa $2,000,000. N'atoloka mu nnyumba bakama be gye baali bamuyisa ng'omuntu waabwe. Gye baali bamuyisa obulungi nga ne sukaali gwalina bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba kumpi buli mwezi. Naye ne mumulimbalimba ne mumutolosa mu nnyumba baamusanga ku street ng'agenda kufiirayo. Office zonna tukimanyi bulungi tezireceiving abantu baali batoloka. Naye ne twegayirira office omukyalo ne bamuzza ku office ne bamutwala mu ddwaliro. Olwaleero akubye ku matu asobola n'okwogera. Temusobola ku appreciatinga kintu kifaanana bwe kityo. Omukyalo we bwe yali alaajana mu video eyasooka nga tasobola na kwogera mwaliriddawa. Wano ku Facebook waliwo yakwatako 10,000 akisasule mu ddwaliro. Nodda ku office yalaga omuntu omutima ogufaanana bwe gutyo n'ovuma. Muyigo ku appreciating lwe tugenda okusobola okuyamba abantu. Okitegera omukyalo we mujjukire embeera gye yalimu ng'asuuliddwa ku street. Tulwanye olutalo ne tusulanga tetwebase taata we musajja muzibe musajja mulwadde naye ng'asiiba wano Kampala kutambula buli office okulaba nti omukyalo oyo office ekkiriza okumulisiivinga. Naye omukyalo oyo bukyanga abeera na ssimu tasobola dde n'okukubira bazadde be okubagamba nti bannange ndiko yaddeko pressure zigenda kubattira mu kyalo. Muri kuno muvuma buli omu ku nsonga zo. Omukyalo ekyo gamba nti tetwamuyamba. Fine, yali tayinza na kutegeera bamuyamba. Kuba ne video gye baamulikodinga yali tategeera ekyo tekimunenyeza. Kubanga ffe obuyambi bwaffe tetupositinga abantu. Okitegedde? Naye ekikulu omukyalo oyo akimanyi bulungi nti yatoloka mu nnyumba ne boosi we n'amuteekako emisango gy'okumubba. Mukimanyi bulungi nammwe mwenna nti bw'otoloka mu nnyumba y'Omuwarabu waddembe okukulemesa okuddeeka kampani yo neeba nga terina kyesobola kukola oba woofiisi yo kubanga aba yakuteekako emisango mu kkooti. Omukyalo oyo abimanyi bulungi ebyo byonna. Okitegeera bulungi? So yemu ku nsonga lwaki akyalemeddwa n'okuddeeka. Ekyogamba nti tetwamuyamba tetusobola kukaka Muwarabu kumuggyako musango okuleka nga yeeyagalidde kuba naye aba mutuufu. Omuntu abadde akuyisa obulungi obadde okola bulungi mu nnyumba ye wakyukusa n'amannya weeyitagage ekikutolosa olw'okuba bakulimbye okukolera $2,000,000 wabweru ki? Olaba ebizibu bye yafuna kataafiire ne ku street singa tegwali mutima mulungi gwa office gye muvuma olwaleero mwaba amutwala ku office eyo. Ekirungi ali ku office ate waalina okubeera alina n'essimu tali ku street afuna n'obujjanjabi. Mupostinga n'amakerenda ne muvuma n'olaba omuntu ali mu ddwaliro n'otandika okupostinga nti ono mulwadde. Omulwadde mu nsi yonna abeera wa si mu ddwaliro wano emulago n'ekiruddu teriyo balwadde. Bannayuganda mulekeraawo akajjanja n'okumanyiramanyiira abantu. Abaana bangi be bakomezaawo wano naye nga ne famire teziyinza ku affordinga bujjanjabi. Abantu tubakkirize era tubannyonnyole bagumiikirize basobole okuwona batambule baddeeka. Dani okuteeka pressure ku buli omu na kuvuma buli muntu yenna ku bintu nga toteekanga muwadde 10. Wamma mbeebaza nnyo mwenna abajja omuwala oyo ku street olwaleero ali ku office afuna obujjanjabi katwebaze Katonda era